Lero style eno ya communicating n'omwagalwa mu buliri. Bampitako Jabbono okuva Mabizabo Products Limited. Subscribing nga YouTube channel no sharing ona olabe video ku TikTok yange ko Jabbone kyoba okola kimu. Sharing video eno, like nga tapping ku screen yo woba ojagadde giteke on your favorite eyinza okuyamba nga muli mukwano. Love yafa abavubuka tutetenkanya ntetenkanye okusobola okubanga buli kimu kitambula bulungi. Balenewe series kandi ne Musawo Jowe era naye mugende ku channel ye mukole ki mu liking ate era ne videos zaffe je zile zisomesa. Tutunda eddagala elijjanjaba abaami n'abakyala buli kimu kisobola okubanga kitambula bulungi. Olwaleero tuze ne style eno eyamba nnyo ffe abaami mu buliri ocommunicatinga n'abaagalwa baffe oba okitegeera. So on a special way nsooka nenebaza Musawo Jowe nti weebale kubeerawo kukugezesezaako mwe muyige mu abali eyo ate ebintu bye muvuma mubikola ebintu bye mugamba banoye gwe ngolabanga ekyokwesisiwaza nnyo by the way ate mu abasinga okubikola kyokka obiraba tolayikinga ate n'obigezesa ne bikukolera tukomawo kutwebaza naye nga komawo otwebaze oba okitegeera. Style gye ngenda okuleeta olunaku olwaleero style eno ya communicatinga n'omwagalwa mu buliri. Style gye tubadde tumanyi yene y'okugwako obugwi ne mwekola ne mutambula ne mudde ewammwe bwe mubanga mubeera waka n'olekawo ez'akameza n'ogenda n'odda. Waliwo style ya communication nga mucommunicatinga. Abamu abaami ndowooza mulina n'ebitundu ebimu bye batabakwatangako naye nga muludde nga mwegatta naye nga mulina ebitundu ebimu bye batabakwatangako ku mibiri gyammwe. Kakati kambagambe kintu kimu nga gwe omukyala woonyumirwa okukwata ku bbeere naffe abaami tunyumirwa nnyo tukwata ku mabeere gaffe. Kale obubeera obwo bubeera butono naye tunyumirwa nnyo. Balenewe abakyala abamu tebamanyi ngeri ki yakikolamu naye olwaleero ngenda kubalagako ekyo ekitini kye nnaaba nsobodde kuba ono leero aliwo nga ddami yaffe kyemugamba okukola kyakola oba okitegeera. Kati ngenda kubalaga okwatako oti ekintu ekiri simple we buli kimu nekitambula bulungi kyo. Subscribing nga liking YouTube channel eno ko Jabbono okuva Mabizabo Products Limited. Tuli nearby kya Pastor Kakande gwe otuukawo tukubireko ku 0704377114 oba 07044709 Mabizabo Products Limited. Tukola ebya Sumi Ampers era nga tusurprising omwagalwawo kino nkikuddamu ndi tusurprising omwagalwawo ate ne tumukwata ne video okuva nga tutandise okubikola ne tubimuwa n'asiima naawe yatuwadde surprise oba weeyagalamu naye tusobola okuwa recording sezo bulungi nnyo. So tukola airport pickups bulungi nnyo tusobola okujja ku kisaawe oba obeera Arua oba obeera Kitugumu oba obeera Kenya nga gwogambye nti nze munzije ku kisaawe Entebbe muntwale Kenya tusobola bulungi nnyo wonna wooli ate nga tusobola okukolera delivery eri omwagalwawo. Onyiiziza mwagalwawo oba oyagala kunyiiza mwagalwawo bambi jangu ensonga zonna tuzitambule bulungi nnyo. Bwana ayagala surprising omwagalwawo ayagala okwetondera omwagalwawo nkiddamu ku 0704737114. Let's go. Balenewe kati abantu abasinga mwena style gye mumanyi eno ey'okwebakako wooti ne webaka ku munno wooti eyo style nedda kati tugenda ku style eyo communicating. By the way abasajja ffenna tulina we tuwulirira emirembe buli musajja na side gyawulirirako emirembe. Waliwo abasajja abawulira emirembe nga beebase ku mukono ogwa ddyo oba ogwa kkono kuba si ffenna nti twebaka bulambalamba weebuti tulina we tusinziirira nga tuli mu kazannyo kaffaako we tukola buli omu n'awulira emirembe oba okitegeera. Eri abe bakabeekiiseemu we bati nga ye mwawulirira mu kuzina omu. So eri abe bakira ku ludda luneeno. So osanga omukyalo omumanyi aludde mu basajja yasobola okugamba kati style eto yeetya tereera leero mbaweemu tereera nnyabo kati ye nnyabo tereera jangu nakugaye wayambadde bayika n'ogamba nti ejja kukola
mbawa yeyo communicating n'omwagalwawo eno style nungi nnyo era egenda kubakolera kati style eno omukyala asobola okuweweetako wano ku mabeere wano weeweeta ku bbeere wano mpola wooti nga naye weweeta wano ku bbeere oba okitegeera kati eno style yokka gy'olina okozesa n'okunyumya n'omwagalwawo ne waba ayombye ne waba tayombye yeno style erina okubakolera so n'olw'ensonga eyo style endala nnyingi zijja sigala ku channel eno subscribinga likinga mubeere bulungi mweraba